Prime Minister njagala nkubuulire bye wakoze leero nga Katonda ali mu ggulu n'agenda kusasula abaana baffe. Yes, mawulire agakagwawo era ge tulina essaawa zino kaakati nno bino tuzze tubyogera enkya n'eggulo nti mu NRM tewali alina mirembe, tewali ali seefu. Bano nga balowooza nti tulimba bano abasajja buli omu alina kyakutteko kaakati essaawa eyo yeerowoozaako nga ye oba oliawo omulala tamulowoozaako. Kaakati nno buli muntu yenna nga Mwami Kyagulanyi bye yategeeza ensi nti ajja kukiwulira kaakati essaawa n'aba NRM bakiwulire bulijjo bye tubagamba nga balowooza tusiika binyomo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, ampuliriza General Kaguta Museveni avuddeyo n'anaabira Christopher Damulira mu maaso era ono kyatamulangidde nga tekiriyo n'abavubuka be bonna bonna aba ghetto structure omusajja abalangidde. Omusajja ebigambo byayogedde tebibangawo ono ng'abyolekeza eri abo bonna bonna abavubuka be tubagamba enkya n'eggulo nti omusajja tabangako munnaabwe. Mwalemu okutegeera generational leader Mwami Kyagulanyi Ssentamu okwesiba ku Mwami Museveni kaakati no yessaawa emberenge emaze okubeera nga egaga. Omusajja avuddeyo ampuliriza mu lwatu n'aga nti abantu b'enkolagana nabo balala nnyo so si bano ab'omu ghetto temulina we musula, temulina kyakulya, temulina kyakwambala, omuntu talina nawe, muyina amasannyalaze, muyina amazzi, muyina koolaasi, naye ekisinga okubeera nga kikwewunyisa bano abayaaye bonna 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 tebalina na mirimu ng'obwavu bubawunyako. Nkugambye eyaleeta obwavu munda mu ggwanga Uganda yali Mwami Museveni. Kaakati nno nga wenjogerera essaawa zino atandise okubeera nga abulangira. Jjukira nti abavubuka bano aba ghetto structure be bavuddeyo ennyo okukola obutasamuka obutasamu oyo okulaba nga Mwami Museveni bamulwanira entalo ze era mbalabye enfunda nnyingi ewali Mwami Kyagulanyi nga bakola effujjo eritabangawo epitirivu ennyo. Kaakati nno ono abanaabidde mu maaso nga tulina banakubeera nga tugenda mu kalulu aka 2026. Bannaddiini bavuddeyo mu mbeera eno ampuliriza ne bavumirira ekya poliisi ekyabakuumaddembe okweyingiza mu kalulu ak'eggwanga Uganda so nga akalulu kano kandibadde kamazima na bwenkanya buli muntu yandikoze ebibye ebimukwatako. Bano ne beesonyiira ddala okulinyirira eddembe ly'obuntu, okutulugunya abantu, okuba abantu emiggo, okubafuuyira pepper spray, okubakuba tiyaggaasi, beppo n'okubakuba amasasi nga bwe tulaba ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Naddala kampeyini zino nga Mwami Kyagulanyi ayolekedde okubeera nga oba oliawo anoonya akalulu buli walaga abasajja bamuyisa nga ekyokutale. Kaakati bannaddiini bukya lubanga lwa mmindi bano beekutte wamu nga kitole ne bagamba nti ekimala kimala. Twabagamba nti essaawa ejja kutuuka buli muntu aliraba ekituufu. Kaakati nno bwe kibanga ne bannaddiini batandise okwetuuma awamu ne bavumirira ebigenda mu maaso twamaze dde okubeera nga tukyaniza. Butereevu kansooke nkutwale mu mboozi ey'abannaddiini bano nga bagenze mu maaso n'okwefuulira mukama we General Kaguta Museveni. Kaakati olwo olw'ebigenda mu maaso okulinyirira eddembe ly'obuntu nga bw'olaba okasuka omuka ogubalagala mu bantu abatalina musango, abali ebbali w'ekkubo, abali mayumba gaabwe, abali maka gaabwe, abali mirimu gyabwe. Ate ampuliriza nkomewo tusimbule omulundi gumu mu katambi kaffe vidiyo yaffe ey'olunaku olwaliro nga bye twolekedde bingi byogenda okulya mu kano biyitirivu ddala ddala nga bwe nkutegeezeza. Nkugambe nti vidiyo nkusaba sooka ogimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri era ompya nja kusaba osooka osubscribinge ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka gw'omuntu wa wansi, omukutu gw'omuntu anyigirizibwa emboozi nga zino n'endala zibeere nga tezikuyitako. Kaakati olwo nsimbudde mukwano gwange.
kakati nno bino byonna nga bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda nkugambye bano jukira batandise dda n'okutendeka abavubuka bakawula abavubuka ab'emifumbi abagenda okubeera nga bakuba abantu n'okubalemesa okukuuma akalulu kaabwe bino muzze mubiraba enfunda nnyingi mu bifo eby'enjawulo ng'abantu bano batendekebwa okulemesa bannansi bonna abagenda okugenda okuba akalulu kaabwe olumala okukakuba bakakuume bwe bamala okukakuuma ate bakabale butereevu nnyo nga beetegereza ani awangudde ani atawangudde obutabba akalulu kaabwe kaakati nno bano batandise dda okutegekawo bakawuula be bagamba nti bagenda kubeera nga bayambako mbu okuuma obutebenkevu okwetolola eggwanga lyonna kaakati bano nga bamaze dda okubeera nga baweebwa contract ya myezi 3 mbu bali wansi wa poliisi mbu kuuma ddembe jjukira nti Mwami Kyagulanyi avuddeyo ategeeza enkya n'eggulo nti bano abasajja tebawera bano abasajja tebamala abakuuma ddembe tebamala kaakati ky'ovola batendese bakawuula era nga bano bagenda kuba ne yunifoomu mu biseera by'okulonda bano babambaze yunifoomu za poliisi balage nga abapoliisi naye nga amazima matuufu tebalina kye bali yadde experience n'akamu ekwasaganya ku nsonga y'abantu ba bulijjo okubakuma n'okukuma ebintu byabwe kaakati ne bigenda maaso byongedde okwoleka munda mu ggwanga erya Amerika kifumba mutuku abasajja ba Amerika bamaze dda okuvayo ne babaga ekiwandiiko ekitiivu kinnamutaayika era ng'ekiwandiiko kino bamaze dda okukiisa ku mawanga ampuliriza agawerako bano nga bamaze dda okubeera nga bagobwa munda mu ggwanga erya Amerika nkugambye si nsi emu si nsi bbiri wabula nga n'amawanga okuli eggwanga erya Tanzania nabo bamaze dda okubeera nga babanaabira maaso bagobeddwa dda mu ggwanga erya Amerika kaakati bano bamaze dda bakubako ekibaati wabula nga ekibaati kino tekiri permanent ekibaati kino kyekibaati kye tuyita partial restrictions oba okubateekako amateeka oba okubaggalira okubeera nga babagalidde partially okubaggalira ebbanga litali ggere etonotono nga bantu bagenda kuddamu kubeera nga balinnya munda mu ggwanga erya Amerika si ggwanga lya Tanzania lyokka n'amawanga amalala mangi naddala ago agakwataganya kulinnya eddembe ly'obuntu Samia Suluhu bino byonna yabireese kati abasajja bamukubyeko dda ekibaati takkirizi bagenda mu ggwanga lya Amerika biibino ndika ekitongole eky'Amerika ku travel ban eno kyamenye ensonga kwe basinzidde kubanga jjukira Tanzania yegatta ku mawanga ate yo ekyali ku mutendero gwa partial ban y'ekitundu kubanga amawanga gano gonna bw'ogagatta kati bukya Trump akomawo Amerika ge yakateekako enfumbu ku by'entambula gali 39 agamu ku go ban nziju amalala travel ban ya kati Tanzania eri mu kiti kyabo abateereddwako kye bayise partial ban naye mu kunnyonnyola Amerika ensonga ze yawadde mulimu egamba amawanga ago galimu obulyake amawanga ago tegakolaganye na Amerika lungi mu kubudamya abantu Amerika beegoba jukira ffe Uganda twali tukkiriza n'okubudamya omusajja Abredo Gashia kakati ezimu ku nsonga Amerika zeewegamba agamu ku mawanga gano geri mu kubonereza tegakolaganye nayo bulungi ku nsonga eyo bwegamba nti njagala okubawa abantu bano babuda amawanga ago tegakkiriza mubaddemu ensonga y'obutabanguko naddala ebikolwa eby'obutujju bweraba amawanga nga Mali Burkina Faso Niger amawanga amalala gagwa mu kkowe eryo ensonga ogiraba ng'etegeerekeka ku lwa Amerika waliwo n'ensonga gye bayise ya overstay nga seruwooza wasaba visa yagenda kukyala mu Amerika kumala wiiki wabula kati nga watogerera mwaka mulamba toddanga kati ze zimu ku nsonga Amerika ze yawadde waki amawanga gano egataddeko envumbo wabula bw'otunuulira ensonga ezo ojja kuziraba ng'era zikwata ku mawanga amalala mangi agatali ku lukalala ekyokulabira ku bweyogera ku nsonga ey'obutte kumpi buli nsi mu Africa egwa mu kiti ekyo ng'ogyeko amawanga amatono nga ga Seychelles n'amalala agatatera kuba na bannansi baago bagenda mawanga amalala ne balemerayo naye amawanga agasinga obungi wano ku ssemazinga wa Africa ffenna tugwa mu kiti ekyo ekya overstay nti abantu baffe bagenda ng'ensonga yagenze mu conference yagenze kukyala ate n'awagamirayo wegamba ku nsonga y'obulyaki sirowooza nti Tanzania yemu ku nsi ezisinga okubaamu obuli bw'enguzi ku ssemazinga wa Africa bw'ogenda ku kyo bwa nnalukalala Tanzania tosobola kugiteeka mu lufe lwe lumu n'amawanga nga Mali
mawanga nga Nigeria, mawanga nga Burkina Faso. N'olwekyo kitegeeza nti ng'ogyeko ekiwandiiko ekitongole wateekwa okubbaawo ensonga endala ez'omunda. Era ensonga ezo kwatagana butereevu ku nfuga ey'omukyala Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan obukulembeze bulemye oba bukyalemedde okukwatagana obulungi ne gavumenti ya Amerika. Mukama we John Pombe Magufuli yembiranye n'Abamerika yali yalwatu. Si Bamerika bokka wabula n'amawanga ku lukalu lwa Bulaaya kubanga tujjukira nti myaka 6 gye yafugira Tanzania Pombe Magufuli teyafulumako Afrika. Kyokka ate ne mu Afrika amawanga ge yakyalamu ogabalira ku ngalo yeekutula nnyo ku bitongole ebiri ku ddala ly'ensi yonna Magufuli. Kati Suluhu Hassan bw'ajja Abamerika n'abalala baalo nti enkola ye n'abaamu enkyukakyuka. Wabula tugenza okulaba ekisanja kino kigenza okubbako n'okukata ekisanja ekirala nga tewali nnyo bikyuse ku bya mukama we John Pombe Magufuli. Kubanga jjukira mbimu ku Magufuli bye yakola yasazaamu endagaano ez'amakampuni ag'ebunaayira agaali gayiikula ebibuga ge by'omutaka. Muli amakampuni ag'Abazungu n'amakampuni ag'Abachina. Endagaano ezo zitaalimu bwenkanya nga zenyagulula Tanzania Magufuli yazisazaamu. Kati Abazungu bano balowooza nti Suluhu Hassan bw'anajja bino byonna agenda kubijungulula ggulewo enkola empya ekitaasobose. Kati kino bwe kyegasseeku akalulu kano n'engeri gye kaabaddemu n'abantu abattiddwa si nti Amerika erumirirwa nnyo abantu abattiddwa mu kalulu ake Tanzania. Wabula ekyo ekikozesa okuggusa ensonga z'ebadde nayo. Nja kuwa ekyokulabirako ekya Venezuela. Nti olwaleero Amerika yeesibye ku njaga weeyagala okuyitira okulumba eggwanga erya Venezuela. Naye ng'ate mu byafaayo tukimanyi nti Amerika ezeewagidde amawanga mangi nga n'abakulembeze baayo beenyigira mu muze guno ogw'enjaga kasita baba nga bakolagana nayo. Manuel Noriega yadde oluvannyuma Amerika yajja n'emuwamba n'emukwata n'omusiba mu Panama. Naye okumala emyaka egisoba mu 2 Amerika yakolagana ne Noriega Venezuela kasita yali ng'atuukiriza ebigendererwa byabwe. Era ebigendererwa byamala kukoma baba Amerika ne beekyusiza Noriega. Mu myaka mingi emabega mu ntalo ezakazibwako Opium Wars e China, Amerika yawagira Bungereza mu kulwanyisa China naye ng'ekigendererwa kukaka China ekkirize Abangereza n'Amerika baleete enjaga nga bagisuubuza n'okugiguza abantu munda mu ggwanga erya China. Naye olwaleero Amerika ekugamba y'ensonga enkulu lwaki ereese amagye geetaleetangako mu Karibi nga geetegekera olutalo okusuula gavumenti ya Nicolas Maduro. So kati kyekirimu e Tanzania olwaleero nti Amerika akalulu bwe kaggwa bantu 10 ne bafiira ne baziikibwa Kirindi. Amerika nayo yeesowolayo n'egamba eri mu kuddamu kwetegereza nkolagana yayo ne Tanzania. Ekigambo kye baakoze bakiyita reviewing the relationship. Nga beesigama ku by'okulonda. Naye lwaki nkujjidde Venezuela kulaga nti eno si y'ensonga enkulu gye bali wabula ebanguyiriza omulimu babadde balina obuzibu ne gavumenti ya Tanzania okuva ku Pombe Magufuli. Suluhu Hassan najja nga tagusa bulungi byabo kati naagwa mu katego kaabwe n'ategeka akalulu ak'ekifuusa nga opposition abanne bonna abagaanyi abantu bwe beegugunze ne babatta Kirindi. Kati awo Amerika ebeekufunye. N'olwekyo awo Amerika weeyagala okuyita okangavula Samia Suluhu Hassan ne banne mu ggwanga erya Tanzania. Okay, Dr. Kabuzo katono nnyo kuba twandibadde tusuubira nti travel ban zino zandikomye ku bakulu abo bali mu gavumenti bokka. Kuba we tuba tutunuulidde bannansi bayinza okubeera nga tebakibeeramu na mukono naye ogenda okwekanga travel ban zitutte eggwanga lyonna. Lwaki tekigenda nekibeera direct ku banene bokka mu gavumenti? Kubanga Amerika yagala okubeera eneegendereza teyagala kukulaga nti ekigirese Tanzania kusuula gavumenti ya Suluhu Hassan. Nga bwe tayagala kukulaga nti ekigendererwa kyayo kusuula gavumenti ya Nicolas Maduro e Venezuela. Obuzibu bwa buli ku gavumenti ya Venezuela.
buli ku government ya Tanzania okuvira dda ku mulembe gwa Pombe Magufuli naye tebaagala kulaga nti obwo bwe buzibu bwabwe bakuyita walala kati mu statecraft yo government ya Tanzania ekituufu ekimanyi so kyekirwaki baleeta ban ng'eringa ekwata ku bonna songa n'ensonga ze bakuwadde zikirizikika obulyake oversity n'ebirala ebigwa mu Koweri naye nga bye biri ne mawanga amalala kakati bo abali mu kuddukanya gavumenti ya Tanzania ensonga entuufu baba bagimanyi era bateeka okubanga kati basala entoto ku ngeri ki gye bayinza okulaba nga batereeza enkolagana yaabwe n'eggwanga erya Amerika so kyekirwaki olaba nti tebakugambye nti tuli ku Suluhu Hassan kubanga bw'onojja ku Suluhu Hassan abakulembeze ba Africa abalala bangi banatula mu African Union nga bataka okuvumirira Amerika nti girabe kati erwanyisa abakulembeze ba Africa kati Amerika tesobola kukola ekyo kiba kya bujega kiba kya kito kati ke kuyite wala ekuweereza obubaka obufune bulungi mu diplomacy tools zibeera nyingi ensi zeekozesa okugusa byeyagala mu nkolagana yaayo n'ensi endala kati kyekirwaki eyisaawo kale Dr. tweyanziza tugenda kubeera tujjawo obubaka buno butono bakwagala ne bakwesiga naye obafuukidde ekintu kirala nnyo kubanga neewunya nnyo omuntu asekitiibwa mu democracy constitution gundi Supreme Court mu musango gwa Mama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni and the Electoral Commission yalinawo ebigambo byagamba nti biteeka okukolebwanga okulonda kwonna tekunnabaawo kati mukulu Mabirizi atemye vuunike kubanga ekyo kyayogerwa nadda mu kooti eyo teri kisaanye genda maaso na kulonda nga bino tebikoleddwa nemule okujja amagye mu byokulonda kimukosaako okusinziira ku kyekyawalaba ekawempi amagye n'amagye tanka ne tanka zonna nezeesomboola constitutional court negamba nti gwe nga presidential reigning president incumbent emikisa gyonna gy'olina okukozesa wano ne banna abeesimbyewo naawe bateeka okugifuna ani yagabanye byonna byakozesa president Museveni wabigabanyeeko mukulu Mabirizi n'agamba n'okugamba nti aggrieved candidates presidential candidates musobola mwongerweyo ennaku mu kifo ky'ennaku 15 mufune 6 kibasobozesa okucollectinga evidence kuba Uganda yonna gyetoolola weetaaga sometime okutegedde n'agamba n'okugamba n'obujulizi buno olw'okuba buli important oral evidence ey'okwogera obwogezi nayo ereceivingibwe officially ngeri admissible mu mateeka ebyo byonna babitadde wabbali kati baabo bagenze kubuuma obwayogerwako obwa dikito ate nga constitution gundi Supreme Court yagamba nti obuuma obwo bukozesebwe naye nga waliwo etteeka kwe butambulira ebyo byonna bali byerabidde olw'okwagala obukulembeze obw'ekikwangala ekiseera kituuse banyawo ne bassebo mutunuulire omulanga Conservative Party gwekubye nga Katonda yagikulembedde okubako kye tugamba tiwaakiri okulonda kwemirire naye ng'ensobi zitereezeddwa Katonda omulungi abankumire Museveni kyakoze musajja w'eddamulira Christopher n'ogubinja gwe ogw'abayaaye be bayita ba ghetto structure avume bali nadda ne mukati kyatabalangidde nga tekiriyo abayise buli kimu naatu gye bigweredde nga anyiize ng'atandise na campaigningira Bobi Wine ate gwe kasita ovayo n'olangira abantu obutaba na nnyumba we basula n'obalangira okusula mu mizigo n'obalangira obwavu okubeera mu mayumba gaabwe ate nga wagambye obagamba baprotectinge bye batuuseeko kati omuntu gw'ogambye atalina nawe asula mu muzigo omuntu gw'ogambye obwavu nga bumujjudde mu nnyumba ye agenda protectinga ki mwe abaana ba ghetto mwebeerere mubeere bagezi muve mu byekisi ono muzeeyi atera n'ava ku script gye bamuwandiikira n'ayogera amazima ku nsi kuno teriyo omuntu asinga bantu bakadde kwogera mazima abantu bakadde balinga abaana abato omugamba kirala alimba abantu ye ekimugira mu bwongo kyayogera ogenda okakananga amazima gayogedde Museveni kakyanga alimba olwalira ayogedde mazima n'omwana omuto bwatyo bwali omugamba bagambe taata taliiwo
Ngamuza tatawaliwa angambye embagambe entitaliiwo ali mu nnyumba angambye embagambe entitaliiwo oye Museveni nga tenyawo watuuse kubanga gwagamba abantu nti protecting the gains ate nga goli mu balangira obwavu gwe balangira osula mizigo gwe balangira obutaba na magezi kati olwo baba protectinga biki oyo gwe bayita omukadde bwatyo bwe batyo bawunga abayayi bali Kampala abayayi abatalina kye balya n'enyumba y'okusalamu tagirina apangisa bupangisa gw'omwanga ow'omukyalo wakiro olina kanyumbako naye omuyayi Kampala tanana nyumba apangisa so nga korasi weeri amasanyalaze weegali naye mu nyumba ye obwavu kati wano kankubuulire ku mubbi abbira mu mateeka omubbi oyo mubi nnyo atuuka akaseera nga takulekeddeewo wadde choice wakitegedde gavumenti batebolinze etteeka mu parliament baagala buli ayina ettaka lifuuke lya gavumenti balijje ku bwannannyini kitegeeza gwe yagenda n'obonaabona ku byeyo n'ogamba nti asaagala kibanja kangula ettaka babikujjako kati oba oliwo enaalemu batoli naye jjukira gavumenti etufuga teri mu mateeka si ffe tugironda eggwanga lyawambibwa gavumenti y'abantu balubatu bantu nga 6-7 kitegeeza ki nti ettaka lyonna liba lifuuse lyabwe okategedde kati ssaawa zino bagenda tandika omenya amayumba gammwe mu bibuga nga bakugamba temwagazimbira ku pulaani wano gavumenti eyagala kukulaakulanyawo otegedde kitegeeza ki nti ogenda kutuuka nga gwe abadde akaaba nti gavumenti official abba ettaka lyo kati ssaawa zino lirye lya gavumenti ogenda kuzzaako ki we bamala okukumenya tosuubira nti Museveni agenda kukwata ssente akusasule mbuka tusasule ennyumba yo gye tumenya bajja kwekwasa nti tewazimbira ku pulaani naye nga Uganda yonna teri ku pulaani bekwase nti baagala kukulaakulanyawo osegedde kitegeeza ne bw'oba okaayanira ekyo oba mu bumenyi bw'amateeka gwakaayana kubanga nekyokaayanira si kikyo abakugobawo be bannyini kyo gavumenti ettaka lizze mu mikono gyaki era okyaddamu okutugamba nti ebyobufuzi tebikwatako omuntu abbira mu mateeka mubi mu kunnyonnyoleko omanyi kye baakola abantu b'omu byalo abantu babeeranga ne yiika 10 yiika 30 yiika 50 mu byalo ne batuuka okulimirako naye nga tebafuna ng'ateekamu amaanyi mangi nnyo nga talina kyajjamu naye ng'eyo kyo kiri ku pulaani Museveni bw'ati bwe yakikola abantu yabalumya enjala obwavu ne batuuka ekiseera ng'olima ebintu byo ku kyalo ng'olimira bantu bagenda lya afu namba ogenda okutunda obusigaddewo nga z'otaddemu mpitirivu olaba ettaka bw'otandika okubutalirabamu value naye nga bakikola kagenderere bano abasajja ne bamma amasannyalaze mu byalo ne bamma enguudo mu byalo ne bamma amazzi mu byalo ne kitegeeza ki nti otuuka okubeera mu kyalo ng'olinga ali ku mirembe gya Stone Age olabye bw'otandika obutakirabamu value nkubuuliramu byakubbira mu mateeka kati bo bwe bamanya nti wabula emyaka 5 awo bagenda kulaakulanyawo nga bajja batandika okugula layisi ate gwe tomanyi bali be bali mu gavumenti be bamanyi purogulaamu yaabwe osegedde nga batandika okugula buswazi layisi ettaka lyo eryali badde ne value ya miliyoni nga 10 olitunda miliyoni 10 nomala olitunda nodduka mu kibuga n'ogula akapoloti ati mu kyalo terikugasa terikuyambye ate ng'era olwedde era tibadde terikuyamba lwaki nti babaddenga obaddenga oteekamu nga tofuna bwe bamanya nti banaakulaakulanyawo nga bajja bagula balina okumakinga sure nti buli we bagenda okukulaakulanya ebitundu ebyo babiyinako at least 70% yaabwe okategedde ng'olwo baleeta amasannyalaze nga baleeta amazzi nga baleeta enguudo nga bakolawo nga wowo walinnya value olabye we bakubbidde mateeka baganya okukuleetera enkulaakulana bakaluubiriza embeera n'otuuka nga mbutuufu olaba ng'okubeera n'ettaka tewali mugaso osegedde ng'awo batuttewo kati ye gavumenti gye tulimu gwagamba nti ebyobufuzi tebinkwatako n'okulonda bagenda kukujjako njogera ku mubbi abbira mu mateeka n'okulonda kwennyini bagenda kugamba nti abantu si be bagenda okulondanga
bagenda bite bolinga mu parliament babiyise era bwe baka ku mulundi guno ne batusimatuka ku mulundi guno boyi twekabireko kubanga tetuli mu programu zaabwe bagenda kuteerawo embeera ng'okufuluma eggwanga kijja kukubeerera kyangu naye okuliddamu oba okubaako ne kyeweekolera eyo gy'olaze bagenda tandika okugamba nti wano vaago osubidde Museveni okujja okusasula bajja kuteekawo etteeka nti tewazimbira ku pulaani naye nga City Council yapuruvinga pulaani yo okitegedde boyi tetusomagira ku mulundi guno tujjeko ki gavumenti ky'abamenyi b'amateeka okitegedde bano abasajja baagala kutujjako byaffe byonna baagala kujjako bwannannyini gwayina ettaka lyo mu byalo eyo ng'olaba ettaka teri value nga yiika ogitunda ne miliyoni 2 leka nkubuulireko ekyo bakikola kagenderere bagenda kubagula mwenna then bakulage nti bateekawo enkulaakulana watch out tugenda mu protestive vote boy tusituke fenna bannayuganda abantu tebeegattangako ku Museveni olw'okubanga Obote yalumba olubiri bamwegattako lwaki lwa desperese mu byobufuzi ebyaliwo nga yekka yaliwo gwe balabanga n'abanunula okuva mu ffugabbi eryaliwo eri Obote gwe bagambye nti Museveni yajjako Obote mubeere n'amagezi nga anti yagenda mu nsiko oluvannyuma lw'akaluuka ekinaana Obote ye yakategeka Muwanga yakategeka kati lwaki tagamba nti yalwanyisa Muwanga yalangirira ne kuba president gwe balangiridde gwoba olwanyisa ate kati ani gwobeera olwanyisa yali talwanyisa Obote yali alwanyisa jjeri bayita UNLA nga likulirwani ejjeri lyali likulirwa oyo yennyini yali minister wa defense Muwanga president Museveni yali amyuka president Museveni yali minister wa defense ku mulembe gwe era be bajja n'ejje lyabwe eryo Obote si yajja nalyo Obote yagenda okujjanga ejje wano eggwanga lyategeka dda ye yajja mu 8 olutalo lwa 79 April nga 11 79 olutalo olwajjako Amini waggwa wano mu Uganda April 11 1979 Obote yajja mu 8 ng'ogamba nti ejje lyaliririe ng'ate bano be baalinamu n'agaabwe Chegeze mabega Museveni yali akoze clandestine work already. Yalina abajege. Se yalina kibiina kya Fronasa. Ya Fronasa. Yatuuka wano yakiteekawa. Amajege yalina yagateekawa. Emundu ze yalina yaziteekawa. Agano kujja mu kaluuka ekinaana okwesimbawo mu UPM. Ng'oleda alinawo backup ye. Yalina Fronasa. Yajja adumire kibiina. Ate nga batugamba nti yatalika ne mundu 27. Be bagamba nze bwe mpyo bwe mmanyi. Yalina ekibiina kye. Kye yajja nakyo okusobola okuwamba okujjako Amini kye yajja adumira kyali tekirina mundu kati tudde mu bwongo tukozesa obwongo kyali kirina mundu kati ate ogamba oti andi wafuna 27 mu 8 ng'ate walina olutalo lw'owangudde ng'olwana oyina emmundu kati ebiri mu bitabo byebawandiika nze sinoonya bye bawandiika kuba abawandiika tebaba tebamanyi nze ndaliwo ngajja yali talina mundu n'okubeera minister wa defense yali talina awonna mundu era minister wa defense nga w'amagye abatakuumibwa basirikale abakuumibwa basirikale sebo minister wa defense abawamanyi bayinza kuba ne mundu nga mmeka abamukuuma basobola ne mundu nga 5 ekitini kati ogamba oti yalina 27 nga minister wa defense ng'ate yalina ekibiina ekirwana katukomaawo ebyo saagala nnyo kuba si bye byatuleese kyo babadde oyagala kubadde kuŋŋamba kubuuza kyagundi kuganzika kimuli kuki ku ntaana y'Obote enkuba gye bakubamu Amini ebyokulwanyisa bye balonkingira e Tanzania ewa Nyerere enteesaganya zonna zaali Moshi ne balumba Amini olwo amaze okuwamba Obote mu kusooka Amini yawamba Obote ennaku z'omwezi 25 omwezi gwali gwa January 17 mugumu olwo yali akafuga kemeka ani Amini yafuga emyaka 8 bano okumulumba emyaka 8 kitegeza bali Tanzania nga bakola clandestine work basobole bajje era kuba ate bana ayogera ebyo nze saagala balimbe bantu mu 1972 balumba wano bajja balumbeko ne bali mu bulemwa 1972 Septemba nga 17 nga ne Museveni mwali simanyi oba yalimu naye nze okusinziira ku byemmanyi yalimu
kubanga balumba enkambi ya gundi ya Simba Battalion ey'Embarara mu 1972 September 17. Amino olwo yakakwata obuyinza nga yakamalako omwaka gumu ne balemwa ne bakuba bali n'embwa ne yeesigama ennyama ne baddayo ne baddayo ne bakola kye bayita ryogo ne bakudda ne ku table ne badda ne ba drawing table ne balyoka badda. Yono wano musajja wattu ng'amaze omuleeta ku kooti awo bamuleese ku kooti mumutega nswera saako n'ekizibaawo kye mwabadde awo wano badde bamugaseeko omusibe omulala gwe baleese mu kaduukulu yoyo omusibe omulala gwe badde bamusibye naye yo gwe badde bamutaddeko kati kyenjagala osooka owulire wulira emisango gye bamuvunaana ngenda gikusomera njikuddire mu Luganda bulungi owulire bulungi nnyo gino gye emisango gye bavunaana Charles Muvawala waggulu waliwo Uganda Police wane bateekawo Uganda Police Form 53 Natete Police Station CRB.1453/2025 date nga 16 ogwe 12/2025 charges emisango egimuvunaanibwa charges emisango egimuvunaanibwa bagambye bati Uganda versus Bukenya Charles male adult age 50 years old. Eggwanga lya Uganda eggwanga lya Uganda liri mu kuwakanya oba okuvunaana Charles Bukenya omusajja omukulu ow'emyaka 5 egy'obukulu ne bagamba Amuganda by tribe, journalist stroke artist based in Massachusetts, Boston, USA. Ne bakugamba nti Charles Muvawala zonto omusajja Muganda eggwanga lye munnamawulire muzanyi wa katemba oba muyimbi oba mutontomi ng'ono abeera mu ggwanga lya Amerika mu kibuga Boston oba musaza lya Boston nga mutuuze w'ennamuŋŋoona zone mu Lubaga Division Kampala District. Ne bagamba statement of offense. Ebigambo emugiddwako ku musango gwe yakoze oba omusango guvunaanibwa gubaga nti yagukoze gwe guno wano. Unsolicited information contrary to the section 26B. Ne bateekawo 1 bracket 2 bracket of the Computer Misuse Act Cap 96. Ne bagamba emisango egimuguddwako kwe kuba nti abadde akuŋŋaanya amawulire. Abadde akuŋŋaanya amawulire agatakkirizibwa okusinziira ku kawaayiro 26B okusinziira mu tteeka lya okweyambisa obubi kompyuta kalimagezi mu tteeka saako n'akawaayiro 96 mu tteeka ery'okukozesa obubi kalimagezi. Olya bulungi nnyo kati mbu okumukwata wali bamukutte ng'akuŋŋaanya information ng'agikuŋŋaanya mu bukyamu okusinziira ku kawaayiro 26B ak'etteeka ery'okweyambisa obubi ebyuma bikalimagezi gwe musango gumuvunaanwa. Wane bagamba particulars of the offense ebisingawo bulungi ku misango guno. Ne bagamba Bukenya Charles on the 15th day of December 2025 at Kabusu. Nti Bukenya Charles ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwe 12 omwaka 2025 ku luguudo lw'e Kabuusu mu Lubaga Division mu bendobendo lya Lubaga mu Kampala District
filmed, photographed, recorded videos of the security personnel. 2. With the police and UPDF army and sent or shared with others, persons, and solicited information through a computer to which mobile phone without authority. Bakugambye mbu Charles Muvawala nginakoze omwezi 15 omwezi ogwe 12 omwaka 2025 Kabuusu mu Lubaga division mu Kampala district yaliko odinga nakuba ebifaananyi ab'ebyokwerinda omwali poliisi ejjera UPDF mbuna bisindika ebira nabigabanyiza abantu abaterekeddwa kubeera na bintu ebyo oba kubeera na information eyo ekwatagana ku by'okwerinda ebyo bo nga basinzira mu tteeka lyabwe erya computer misuse nti kikyamu nnyo nti era computer gye boogerako yessimu ey'omu ngalo nga tafunyira okusa etteeka lijja bagenda ddiisa oba wagira enaale oba CP oba nopo bagenda kutwalako ettaka. Lwaki batwala ettaka? These people under the 50 year to master program baagala eggwanga libeere nga ebalifuga throughout nga n'okulonda bakugjeewo nga bakulyetiiza obwakabaka. Kati bakulyeti olwokuba nti bali mu gavumenti bagambe nti gavumenti yeddiza ettaka lyonna. Kati gwalina ekyapa n'endagaano oba tokyalina bwannannyini ku ttaka. Naawe alina ekyapa bajja kuba osasula obusuulu ng'omusajja omunyala ndabinaga wano nga wanyumira nga wandibadde wanyumirawo nno wano disco ng'ennyumba bagimenyawo nga bateekawo disco kubanga tolina right ku ttaka. Oli asange family ga wano nno wandibadde wanyumirawo okuvugira mu motoka bw'empaka n'abuteekawo nga takwebuuzizaako. Ettaka lyo tandika oddisasulira obusuulu kuba bakuggyeko ownership. Gavumenti erina ownership ku ttaka lyo ng'ebyapa byammwe endagaano tezikyakola kye bapulaani nga kyekiddako. Mbyogeredde emyaka 4 kijja kyekiddako. Kati bw'otalwana olonda kozesa buyinza bwakalulu tonkubiranga essimu nti lumbiba n'ebintu bino byogera mbyogeredde ebbanga. Goli bagenda kuggyako obuyinza ku ttaka kijja very soon. Ettaka bagenda ditebolinga kiki babala kubanga baagala kutwala ggwanga babadde bamaliriza buli kimu. They have right kubanga batwala amataka. Jukira Salimu Sale yakonkalinga Northern Uganda kati agitutte. Buganda almost aginako 60%. Ankole bagisaanyaawo. Eastern side Omunyarwanda ali mu Eastern yatuula eyo tannazukuka mungi. Omunyarwanda ali mu East mama kati kyebaagala Ganda balikwale obuwikyo nga bannannyini mataka. Kitegeeza nekyabazinga batakyalina buyinza ku ttaka. Omukama wa Ttoola batakyalina buyinza ku ttaka. Owekitiibwa Omumbera batakyalina buyinza ku ttaka. Omugaba batakyalina buyinza ku ttaka. Kabaka wetu batakyalina buyinza ku ttaka. Ssaabasajja Kabaka nannyini ttaka batakyalina buyinza ku ttaka. Naawe so kinnomu alina abadde n'ekyapa ky'endagaano oba tokyalina buyinza ku ttaka. Nze nagenda e Saudi Arabia kola sente zange nagulayo kapuloti ojja kuba tokyalina buyinza kapulotiko. Nze ndi mu America endali musijinako buzibu era tebinkwatako nze mwe mmanya people pale ojja bijja kukwatako. Nze ndi mu Ngereza endali toyogera ku Museveni bagenda ditwalo ojja bijja kukwatako. Ngira kubuuza okimanyi nti bwe twatulanga awo edda twegombanga nnyo Abazungu. Ngira bwe muntu ajja omulga oyo Muzungu alina ssente kumbe basajja batetwasooka basoma be basinga owavu mu nsi yonna. Lwaki?
tebalina right kutaka. They own nothing. But you in Uganda, you own a piece of land, you own property. Kati ogenda kufukanga bo jononya sente kino nkikugambye mukama ojjagala ombu ebintu bira byogera nga tuli ludda wankikuddamu kigamba ebintu twabiranga bazungu kumbe bajjanga kujjako stress kutambula kulaba banenga baddayo kumbe tebalina right ku kintu kyonna ekiyitibwa ttaka na properties ne bwaba kiina kibeera ku lease basis. Tumaze tuko tumanya abantu bono ate banakuno okutusinga kati kyebagala okuteekamu gwe gye wagenda okuddukira okunyanyasa bannansi tebalina right. Ebintu ebyo biri ku lease basis. Ettaka na gavumenti yerifuga na buli kimu tebalina right. Kyebagezaako kugenda Museveni kyagala okukola akikola tenga akujjako obwannannyini kubanga bamaze okukwata gavumenti bagifudde nti buli kimu bakirina. Eno video mujja jijjayo Museveni fuze tebekwatako. Museveni akulumya mu Europe akuwadde $3,000 $5,000 akugula osirike. Lwaki azikuwa? Museveni akulumbye mu Bungereza batandise okugula ebintu nemekusiriko nemekuwogera. Bakoze conference, bakoze dinner, bakulise emmere oli obumbulukuse mufa mutandise okufa mu mwimba mufa kikutuko temumanyi lwaki